Kitalo nnyo amawulire ge tutandise nago gannaku. Omugole bambi gwe bateekamu akaweta amaze naafa. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero. Sooka olaikinge video eno nga tetunaba kugenda mu maaso, ate era osubscribinge ku YouTube channel yaffe kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Teweerabira okuba nti nonyiga akadeka notification, tujja kubeera nga mukwano otegeera buli kimu we tuba tutaddeyo video baba bakutegeeza. Twagala okubuuzaako ku Kagude Charles Namutebi Darat na mwena mukwano abatufollowinga, twagala babuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba bweru w'eggwanga, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'amawulire gannaku. Omukyalo oyo gw'olaba n'omwagalwa we baakola embaga Friday ewedde era nga baasembeza abagenyi baabwe wali eri ku Sheraton Hotel munange we wali omukolo gwabwe oba reception yaabwe. Amawulire ge tufuna galaga nti nno omugole ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira nti twasooka ne tukuwa story eno wiiki eno nga tukugamba nti ebyo byonna byonna ebiyitiŋŋana nti omugole ono yafudde si bituufu olwa information gye twali tufunyewo, wabula twagala okukakasa nti bambi kyaddaaki omugole ono avudde mu bulamu bw'ensi eno oba Joanna avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono abadde muwala wa headmistress wa Gayaza High School ayitibwa Robin Akatongole Ekizito. Bwe bityo nno mukwano webiri era nga bano ye n'omwagalwa we twogera ku mugenzi Joanna Namutebi, ye n'omwagalwa we oluvannyuma lw'okusembeza abagenyi wali eri ku Sheraton Hotel nga bwe tukugambye, munnange bagenda mu ddwaliro erya Women's Hospital International erisangibwawo e Bukoto okuba nti nno bamuteekamu akaweta okwetangira olubuto. Munnange twategerako nti nno kino kyakolebwa ekyakaweta okuba nti no batangira olubuto olw'okuba nti Joanna oluvannyuma lw'omukolo yali agenda kubeera nti agenda ebweru w'eggwanga okweyongerayo n'emisomo gye. Munnange okuteekamu akaweta tekwagenda bulungi era embeera awo we yatabukira ekyawaliriza ne wabwire omwagalwa we okuba nti no addukira ku poliisi okuloopa ensonga zino. Bwe bityo nno we biri naye nga amawulire kati ge tufuna munnange agakakasiddwa galaga nti Joanna Namutebi bambi kyaddaaki avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Twagala okuba nti no tugumya ab'eŋŋanda kw'ossa n'emikwano gye ate era okusingira ddala omwagalwa we Derek Wabwire. Bwe bityo nno webiri. Eyo nga tuvuddeyo mu mawulire amalala ag'ennaku naddala eri bannakibiina kya National Unity Platform. Munnange munnakibiina kya NRM ayitibwa Andrew Muwonge amaze ne babeera nga bamulangirira ku buwanguzi bwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga. Bwe bityo nno mukwano webiri era nga munnange results zibadde bwe ziti. Bintu bikyukidde mu ssaawa esembayo. Ebintu bikyukidde mu ssaawa esembayo ne babeera nga Nakwedde Harriet owa National Unity Platform munnange bamuwangudde naye nno ng'obululu obumusingiddwako bubadde butono nnyo kubanga munnakibiina kya NRM Muwonge Andrew bwe obululu bwafunye mukwano nga wobulaba, ate Nakwedde Harriet nabanga bwebwo bwafunye. Kaakati nno enjawulo ebadde ntono nnyo ddala. As amended, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Kamoga Jamil, Independent, 279. Musisi Boniface Vandikubi, Independent, 470. Muwonge Andrew, NRM, 31,830. Nakwedde Harriet Nook, 31,308. Nancy Majid, Independent, 1,287. Wadiba Anthony,
BP 158. Total number of valid votes cast for candidates 65,332. Total number of rejected, that is invalid ballot papers, 947. Total number of ballot papers counted, 66,279. Total number of spoiled ballot papers, 91. Accordingly, as returning officer for Kayunga Electoral District, I declare Muwonge Andrew, who has obtained the largest number of votes, winner for Kayunga Electoral District. Returning officer's name, Jennifer Chokutunji, and my signature is appended. Eyo nga tuvuddeyo mukwano omuyimbi Prince Omah Kyaddaaki amaze nakkiriza omwana wa Grace Kani. Ejjukira nti wiiki eyo ng'etandika waliwo ka video akatambula ku mutimbagano nga kalaganga Prince Omah watutte omwana ku DNA. Kale bannange Prince Omah nzaamulina. Kale bannange oba kaali keegaana kikano akasajja. Kali keegaana ki kalabika kalese na mwana ku DNA, mwana Grace Kani. Olabye omusaayi, olabye ogenda kalondola tekanaba. Kalabe konna mbu katolo kalagala abunyingi nnyo. Kano kaali kamuswaza nga bamwegaana. Team Grace Kani. Tetunaba kubeera nga tufuna ebyava mu DNA naye okusinziira ku bubaka Prince Omah bwali mu kuteeka ku mutimbagano bulaga nti yandibanga ddala kati yakakasiza nti omwana ono wuwe. Mukitegeera nti omwana owa Grace Kani wuwe. Okusinziira ku posti eyo mukwano gy'olaba nawe osobola okuba nga obyesomera n'olaba Prince Omah Kyaddaaki yakkiriza okuba nti nno kati ayitibwa taata era nga kati Sekawere. Okitegedde no mukwano bwe bityo nno bwe biri. Amawulire ndowooza ago gaba malungi eri Grace Kani kubanga okukuza omwana nga taata we amwegaanye nakyo tekiba kirungi. Mu mawulire amalala ag'ennaku munanga abasirikale abawerera ddala 2 balumbiddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu disitulikiti y'Ekiboga ne babeera nga bakubibwa era ne battibwa kw'ossa n'okuba nti nno emmundu zaabwe zitwalibwa. Bano no balumbiddwa ab'emmundu ne babeera nga babajja mu bulamu bw'ensi eno ate era ne bagattako n'okuba nti nno batwala emmundu zaabwe. Okusinziira ku Wamala Regional spokesperson Rachel Kawala yategezeza nti nno abalumbiddwa oba abattiddwa kwe kuli Nsubuga Francis ngonono abadde Kopolo ate era ne Dimba Apo nga bano bonna babadde bakola ku police post eya Nakasozi. Okitegedde no mukwano mu district y'Ekiboga bwe bityo nno bwe biri amawulire ago si malungi. Bwe tube tutambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel wekumira kweno yoka tujagenda maaso n'okuba nti no tukuleetera amawulire agakagwawo. Teweerabira kuba nti no osubscribinga ku YouTube channel yaffe ate era nonyiga akadeka notification akwesa n'okuba nti no likinga n'okulekawo obubaka bo. Beera bulungi, weeraba.